Sala Natoolo era ekifaananyi kye kyekyo maama wa Ssekabaka Sir Edward Muteesa era naye ekifaananyi kye mukiraba awo wano wagalamidde naye ng'ate Irene ebisatu ebisooka bwe kuli ekya Irene Drusilla Namaganda kuliko n'ekya Ketura Nassolo mukyala wa Reverend Yonasan Kayizi nti twagala kugendayo kujjayo abaffe ye maama wa Mutebi tujja kumulekayo mu kibuta ne mutabani we Lwasa era naye agalamidde awo waali tumanye nti Namirembe batweganye bwe batyo nababyononya amayimba gonna bagakubye ku ttaka nga tukyalina kyetwogera okuva ne tutandika genda tugenda twekubira endulu tugende mu makooti tukole ki ne batuyita tugenda kuteesa kino kigenda kuggwa muleke bamenye ebiki ne tulowooza bagenda kumenya batuyite batuteese tuzze tuteesa n'abasajja abo batugenze waluwalira tugenze waani buli kimu tukikoze naye abantu abo bagana okuwulira basembayo batugamba nti kayazzaawo tewaali wawe waali wa Namirembe era Namirembe yamuyita nejja nemusenzaawo abeere ng'aweereze obunnaddiini bwe Namirembe naye nga weewuunya awo tewabeerangawo Kayizi nga waali nti kyaki yaliwo kyakitebeerangawo nga ne Kayizi waali Kayizi bw'amala yali amuweereze Namirembe yasobyanga omuntu kubanga yali Reverend najja n'asobya bw'asobya bambi n'alowooza nti bagenda mukwata bamuteeke mu kattu okumubuuza ak'ennya n'ak'ettaano n'adduka n'agenda ekibutamu buli ake ng'abantu bwe bakumpanya baateekawo ekiwandiiko ng'ogenze ku cartridge era omwami eyakola ekiwandiiko ekyo n'atandikawo cartridge endala n'ebikka ku eri eyaffe era wogenda n'ogoberera ebiwandiiko ebituufu mu land office Entebbe eyo cartridge eyogerwako kati eriwo si yentuufu baddira cartridge enkyamu ne bateekamu grant eyo ngeraga nti bagiwa NSC twajjawo tutya musaawa mu tayimu y'ettaka nga bwe mubuuzizza ekyo kyokka babikkako ekyapa ekirala nabo ekyapa bakakifuna mu 2016 kitegeeza nti nabo babadde batambulira ku cartridge nabo ekyapa omulabiriza agenda okuwummula n'omugagga John Bosco Muwonge nga tewali kututegeeza mu Lungereza bakita prejudice kiba prejudice kanti it's prejudice kuba emisango gikyatambula kakati twogera ebiwandiiko nja kubibawa bumanyi kinene Dani Kayizi muzukulu wa Kayizi ngenda byangu yanga mbisoma to Mr. E.W. above matter. Under the said agreement, the late Reverend Dutch land at Mengo Kisenyi was to become landowner of the same under a written agreement that was to be made. Akibanja on Kabaka's land at Chibuye was to become the landowner under which each party would open the Uganda Land Commission. We have been approached on the matter by the would-be beneficiary Reverend Augustine Musiwufu Magala, Diocese Estate Secretary.
bakusasulira basasula ketula nakato kaize mabo wabbeeyi ono ono gwe bagambye gwe bajja olekawo maama wa Mutebi Damali